Asizote mna Uganda azukide ku Bukedde TV. Ku makyagalero mu kumombiri. Tulese exercises eziyamba okukyusa mood y'omuntu. Okedde ku macyango oli mu mood oli awo simanyi naakola siikole ndi munafu biki ng'oli awo teweetegera bwegoya. Tugenda kulaga engeri gy'otuuyanamu. N'ova waka ng'oli musanyufu, ng'oli w'amaanyi, ng'oli wa ddala. N'otuuka ku mulimu nga buli gw'ogenda okola neyeebuza. Leero omusajja yabadde kinga musanyufu nnyo lwa exercise gy'ogenda okola leero. Tuyingidde warm up. Mwe muli mwetegese okukyusa mood z'abantu leero. Aya 4 3 aya tugenda mu shadow gya biribiri bwe tuti n'okyusa pa teri kikyusa mood nga kuba kikonde. Kedde ku makya oli awo teweetegeera simanyi toyina maanyi wano wokka ng'okuba eŋŋuumi beeka kiri kitya saawa yakola ki kujjamu stress kusanyuka. Aya tujje ku side 4 3 1 2 3 4 netugenda neera 1 2 3 4 eno ye warm up byonna byakukyusa mood pa go 2 3 seti esembayo. Aya tusigale wa jumping jacks nya 4 3 2 tusindike leera sindika pa stress leera alina okuvaamu stress out ng'otuuya na butuyanyi. Aya wetegese pa Aya 4 3 1 2 3 4 pa 2 3 4 2 3 4 tambula. Aya jumping jacks nya 4 3 2 push twende osindika stress genda eri twalina otandika olunaku nga musanyufu. Seti esembayo pa tugolola omubiri kiri kitya mulinga banajja mu stress mwe munasanyuka. Tugende programu ya leero twagala okulaga abantu nti gwokola exercise kiyamba omubiri gwe okukendeeza stress aba mubiri notandika ng'oli musanyufu olunaku obwongo nga buli mu mbeera etambulira ddala ennungi omubiri nga musanyufu. Ekyokubiri kikyusa appetite yo okedde toyagala kulya oliawo teweetegeera sooka okola exercise olabe breakfast bweneetambula jangu mu center tuli wano. Aya buli muntu ajje tutandika exercises za leero 2 hooks 2 high knee runs nga tudde eri mu mbeera ya stress kukola ng'olina akaseko jona 1 2 ta 1 2 ta mu mbeera ya cardio. Aya buli muntu ampa omukono ogwa ddyo huko yadda beka huko eveno kyekyo 3 2 1 2 ha 1 2 pa tuyana jamu stress pa 1 2 Aya jumping jacks tambula tugenda hano 2 jumping jacks. Aya 2 pa 1 2 1 2 pa eŋŋumi nga yeeyo
Nera. Bang, bang, go, go. Kufulumya ki? Kufulumya stress. Tandika olunaku ng'oli musanyufu. Appetite erinye. Seti esembayo. Aya tugende wansi. Moving push-ups. Wano. Genda kuba otambula oti alina obuzibu n'omugongo. Weight enene. Abalala. Gemiti. Jamu stress. Ng'okola push-up. Ozimba amanyi g'omubiri. Okedde oli munafu. Kola push-up. Omubiri gutandika olunaku. K'amaanyi gali waggulu. Ng'otambula olina ne ka bounce mu kibuga. Bano bayinza okulaba nga amadalo galinnya obuuka n'erimu. Ne bagamba leero munnaffe yabadde ki? Kumba okedde kola dduyiro n'obeera waddala. 2 and 1. Mujje waggulu. 2 hooks. 2 high runs. Twende. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pa, pa, pa. Ta, ta. Pa, pa. Jona kiri kitya. Ta, ta. Nera. Pa, pa. Seti esembayo. Aya, tugende. Biri. Nera. Biri. Side. 3. Pa. Pa. Deka tobojja ngumi. Kube ngumi nga yakuja mu stress. Ta. 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 Pa. Pa. Esembayo. Moving push up. Kutandika olunaku nga ki? Push up ng'olina amaanyi. Stress wo bunafu ng'avudde mu jona. Tambula, 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 tambula. Sikukeera ku makya. Oza simawo bannaakola. Simawo basiikole. Ogenda ku breakfast. Simanyi sirina appetite. Kola exercises. Yera omubiri. Tuka ku breakfast oli obeere waddala. Tandika olunaku ng'oli w'amaanyi. Ng'oli waddala. Nga weeyagaza. Ng'obwongo bukola. Kiri kitya? Kyekyo. 3, 2, water break. Tunywe ku mazzi. Kiri kitya? Kiriya? Leero tuli ku mulamwa. Abantu abalowooza olw'okola exercise ekintu kirina kuba kimu kusala weight oba kuzimba kanyama nedda. Leero omulamwa gwakujja mu stress. Okedde oli simanyi olowooza oli awo kino kiri. Oluusi oyinza okuba agenze n'okola interview awamu ku mulimu. Oli awo tomanyi oba birungi oba si birungi. Kola exercise. Stress aveemu. Ojja kufuna ekirala ky'olowooza ekipya. Amazima bakuyita ku interview endala ojja kubeera ng'osaza. Ng'oli kabiriti, ng'oli sharp. Musajja yeebuuza ate ono yavudde wayabbye ebibuuzo. Tugenda mu Sagat sprints. High runs. Tuli mu mbeera bwete. Aya, fena tugenda tudduka ntudde eri. Ng'okozesa evivi. Tujja wano. Mirundi ena. Tuddeyo. Kutambula. Jamu stress. Beka tambula, tambula, tambula. Evivi nga lijja waggulu. Pa. Tambula, tambula, tambula. Tuya najjamu stress. Omubiri guwa amaanyi. Omubiri guteekemu essanyu. Muddu erinnya egende waggulu. Weeraliikirira. Olina ky'olowooza ekitajja. Lino ly'eddagala erisooka. Antidepressant. Yeeno. Seti esembayo. Aya. Tugenda plyo squat. Kumbeera weight. Bwe tuvaawo. Tukube ngumi side nya. Create squat nya. 3, 2, twende. Emikono ku kifuba. Mpa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Create squats. Kiri kitya? 3, 4. Jona sikuulira. Ka.
boosting a mood, beera musanyufu, tandika olunaku. 3, 4. Aya, tambula. 4, 3, 2. Aya, tugende. Center, mpe ngumi. Tambula. Kiri kitya. Kyekyo. Kujjamu stress. Kubeera basanyufu. Dayo. Seti esembayo. Gositule vivi. Seti esembayo side eno. Aya, sagad sprints. Tugende. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Omulamwa kiki? Mudu erina okulinnya. Stress alina okuvaamu. Kubeera musanyufu. Antidepressant esooka yeno si kerenda. Ena stress. Kola kino. Tudayo. Create squat. Haya, twende. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pa. Oh. Ngumi. Back fist. Oh. Pa. Jona, kasikoti akatini. Wade tu boosting a mood. Tuino zimbe kisambi. Aya, twende. Tambula. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bye stress.